Yesu webale. Musengwa kibumba weka. Wani genda maaso tulye. Nakobanga ti webale ebyanda n'ebyanda. Ansa ezimu nzifunye nga sinnagenda wala. Olaba ngayo kona mwakapera n'okakona. Abaana bekodeyo bonna ne bamanya kye waffe. Kati munaye amanya Josephat Sseguya, His Excellency President ak'Olugambo. Abakulira ate ndozobereyo ndaba. Nkulengera. Tugenda dukola naawe. Soko bagambe kwani. Ab'emikwana abatulaba mwebale kutwagala Mukama yeebazibwe abawa omukisa mwebale kwekuuma COVID. Eddiini eriwa nenyoka bunyoosi. Hallelujah. Amina. Ono nno Bettina, Blessed Bettina, muyimbi muto mu kisaawe byebibala bya COVID. Nti COVID waze tufunyeeyo abapya bangi nga bw'olaba Mudra ize Kididi ize n'abalala zekisibirangirangi bona nazo bamanyikiddwa mu COVID. Naawe ndowooza otandikidde kuyima mu COVID. Mu COVID. Yes. Ekisaawe ekiggulwa ku Mande. Amina. Mukyekole. Tuweereze Katonda. Kati soko tubuulire gwani basically. Amanya gange nze Blessed Bettina ndi mukyala mulokole nga ndi mukyala musoga ate ndi maama. Ate oba nekyo kyogere. Ijiya gamala ya munaye waze kulaba kubwako. Ate munange nga na Mukama yakango domola kweirenzi. Mwogere bulungi tumuwulira amanya munange. Amanya ga baby? Bamuyita baby wa Bettina. Gwe wazadde wabbaawo. Bawa. Baby wa Bettina. Ng'omuwanyi nnyo. Emikolo gyabadde oddi. Ku birthday yange 23rd November. Last year. Empeta eriwa. Banange omwami tonyiga sweetheart nerabidde empeta. Nage. Olabye ebintu by'Olugambo. Ebyo munnange bibyo. Baby njerabidde bwerabizi naye nze nangiridde ensi yonna ekimanyi nze natwalibwa dda. Oba oneewozaako ng'ozze yeeka. Era. Kati bino tukole ebyatulese. Omukyalo ono nga bwe mutegedde bulungi nnyo kati tandika munnange. Lwaki ogulumiza nnyo ekyebusoga? Ndi musoga. Ndi mwana musoga. Nzaalibwa Busoga ndi muzzukulu wa Kyabazinga. Gye nkulidde gye nsomedde. Nze Kampala njirabye bukulu. Mukulu Sseguya ndi nga mmwe abakulira wano mu street z'e Kampala. Abakulira Kampala nga bizimbe. Nenna okusobola ng'emisindo otwala mingi. Nze najja mu senior 6 wano nga simanyi nasala kkubo. Nzijjukira nali ku State Square yange waliyo omukyala atunda amawulire awo ku bagiyitanga Green Bank. Ndowooza onaatera okulaba emyaka eyo. Awo emmanju wali ku yenkuluma ndowooza. Tali nassa. That is Cairo. Mutegedde. Yes. Kati nga sisobola sala kubo kutuuka wali mu kibangirizi. Brother wange wangambye gende ntuule mulinda jumping. Nga nenzire emabega mpitawo nenzire emabega ngamba Mukama. Wengamba nti Mukama weebale. Wanzijja mu kyaleeri onfudde ensonga. Kati yegwe sereb. Ayimba akuba. Limba kyalupyalo olina? Ono ye mwami wange. Ono ye mwami. Mwasooka mikolo n'olyoka ogira oba mwasooka? Twasooka emikolo n'endukuba. Olaba Mukama jajja abantu. Kale kati genda mu maaso munaye nti nenzaalibwa omwaka bwe guti n'ensomero egindi ndowooza gwange eno sooka tugamba emyaka. Njagala nnyo okwebala. Sooka tubuliraako kwotaddeko. Oluyimba vidiyo kyeyo lweluyimba lw'olupya waki? Lweluyimba olupya lwe bayita Ono ye mwami wange. Lw'oyogeddeko luli. Bambi yono gwotumidde yo baby empeta gye weerabidde eka nange soko labe ekirenzi. Kale kati sooka tuwulirizemu. Yali sitole yanyumiranga okusoma ey'amajangwa ne Nakirijja mbu baalina omukwano guli nga gubasaza mu kabu n'embegomba nnyonnyonnyonnyo olwo ne nzikakkana ku mavivi nesaba Katonda mpa omwami Katonda atalemererwa omwami amumpadde ery'essanyu lino. Ono ye mwami wange saba mukkirize saba zaala mu maka muno afuuka omwana muggya mukkirize mwami
bireerya olwo ne bonna masebo mu maaso ge tata ne mukabira kyeyava nonderona ntegeera neyagala yesanyu lino ono ye mwami wange saba mukkirize saba nsaale mu maka muno afuuka omwana muggya mukkirize guno gwe munyago gwange ge magoba g'essaala ze nsabye mami ne dadi saba muzaala omwami wange afuuka omwana wammwe olwo tutambule n'omukisa awo tulyoke twekube kilavu nga birimu ne katonda n'abalabi boogere nti mwe mukama abasanyusiza mami ono ye mwami wange saba mukkirize saba nsaale mu maka muno afuuka omwana muggya mukkirize gattako tosirika gattako buli lwokkiriza katonda kulonderalonda omuntu omutuufu nze nalowoozanga ti buli kimasamasa oyabeeraza era ngeyo nga zabbu gwe ntutte byonna birerya olwo nevunna masebo mu maaso ge okimanyi nti olina eddoboozi tata ne mukabira bulijjo obeerawa oyimbira nga mbeerayo eyo nga weegombye abayimbi nga ni ng'osinga okwegomba olwo tubuuliraawo bannange nina omuyimbi gwe neegombanga naye buli lwekyogera simanyi oba awulira atya nze nali nkyali ka bebi nga yayimba nga weegomba Gladys Mirembe ng'omwana alina ekirowoozo Gladys Mirembe ayimba gospel then waliyo omulenzi omulala bamuyitanga omwami Kamasaasiro nomwami mukulu Sseguya Joseph ng'anyimbira akayimba ate akayimba kanyamba nnyo tolina mu bansi be weegomba mu bansi bana ab'ensi music secular music muwuliriza sijja gamba nti simuwuliriza tolina gw'omanyiyo manyi Haruna yankubira tiketi bagigula zikulaba awo nga ndi mulaavu akayimba ako ne kajja ne kampika ate omulala like mu bakyala ng'ayimba secular Rema Namakula ya mukyala dokita olwo ng'oli muto nange owange ye dokita kati mpulira ddala nga ndi olwo nga gw'oli bujje nga ndi bebi nga nkyali nga Rema ayimba kunywa nto nakugambye gwe nakyazizza tujja musobola gwalaba olwo Irene Namatovu yayimba bedi kava nkukuba enkonyogo gwe ng'olwo tozijjukira